Top 10 faded TikTokers in Uganda. Number 1, Angela Sama Namubiru. Omwana w'omukazi ono yali yeeraga bannaye. Nga ye teyeefasa na ba TikToker balala. Ye yeetwala nti ali international. Angela Sama Namubiru tokyalinawo omusanga. Number 2, Yiga Sharifu. Ebiseera bya Yiga Sharifu ani ataamulaba? Yiga Sharifu tokyalinawo osobola kumusanga. Number 3, Shamira Kazungu. Shamira Kazungu yabulirawa bannaye naye nga yakankanya ku TikTok wano. Shamira Kazungu. Number 4, Israel Micho. Omwana nga yakankanya Dubai oyo nga atintinga ekirevu bwati abakazi ne bafa. Comment section olaba buwala bufa. Naye bayabulirawa Micho. Number 5, Sefko. Dr. Sefko. Atalaba Sefko yaani bannaye. Naye kati watonoonyeza bunoonya ku TikTok wano Sefko tosobola sanga video ye. Number 6, Samantha Birungi Kiwulenge. Kiwulenge yabulirawa. Yakyalako ne kumwasuze mutya. MTN yamutekako ne ku billboard zaayo nga abakubira obulango. Number 7, Musoga. Omusoga yabulirawo oyo. Omusoga oyo yali akola comedy. Number 8, Fane Nadi. Oyo naye yali musoga naye takyalabika oyo. Yabulirawo Fane Nadi. Video ze nga tetukyaziraba ku TikTok wano ku For You. Number 8, Pressure 24/7. Sebo Lubale yakugana TikTok olwava mu komera. Number 10, Mr. Idiot. Mumutegedde oyo omunyongo oyo. Ye Mr. Idiot oyo. Yaga Mr. Idiot. Abo nabo baaliwo bannaye naye kali tokyasobola kumusanga wantu wonna. So ba TikTok bannange namwe abaliko abakabi namwe akaseera kajja tuuka mu ggweko. Teweewanikanga ku bantu ng'ofunye erinnya. Bw'oba olinayo omulala gwe neerabidde muteeke mu comment section.